Sauda Madada state agent ajudde. Sauda Madada owaya abana ba Nuupu ne babakwata olonkoma abana ba Nuupu olagirira abasirikale ne military ewaabo abaana ababera ku kitebe gye basula polisi ne bakwata. Woba okyewakana vaayo kiwakana nze nina obujulizi. Sauda Madada wagira Zahara Luyulika era yakwogeza ebibi byonna ku Shamim Malende. Ogamba gwe ne Katsiyugi nti Zahara Luyulika lawyer. Wabanga lawyer leero kyekibadde kimutuuze emabega atuuke n'okwenyiga abeere muli bw'ati nga yenyiza ali muli alingiza bulingiza lawyer omulamba nga Shamim Malende yali ku front line wali. Toli mwavu mutego gwe mwavu. Bannayuganda njagala mukimanye oyo Sauda Madada state agent yajudde alonkoma abana ba Nuupu era ali awo ku kitebe nga mbega. Ali awo ku kitebe nga mbega wa gavumenti. Yalonkoma yawaya abaana era Mr. President njagala oveeyo oyogere ku mukyalo ono oba mu mugobe. Kubanga luli mwamu makadi n'anyiiga babebe kulu ne bamuyita ne boogera naye nga olaba Samia esabelo byaliko tetumanyi gwakolera, tetumanyi akyali naffe ku side y'enkyukakyuka oba tuteke waaga oyo omukazi yeetaaga goba ku kitebe era bammemba ba Nuupu abajjudde ku kitebe awo tusaba omukazi oyo alonkoma abaana ba Nuupu ne babakwata bafuutu soja abatalina musango wogana okukkiriziganya naye n'ebiragiro bye oyo agenda gobwa ku kitebe. Bw'ogenda ku kitebe ng'oli fuutu soja mupya akusaba ssente nakuga kati nza kukulira leetayo ssente nga za kino. Mr. President ndoopera gwe oyo Sauda Madada. Sauda Madada nkugambye alonkoma abaana ne babakwata alagirira abasirikale mwabo abaana gye babeera ne babakwata ajjako abantu ssente. Okitegeera bali awo ku kitebe ekitebe bakifudde nti kati we wali ssente. Isabelo Zaalulika yabasasudde ssente kati boogera ebitasaana. Zaalulika gwe muyita lawyer lwaki tagenda nawolereza abaana lawyer waaki? Lawyer waaki? Bannaye Bannayuganda enguzi eno terigwa mu ggwanga Uganda. Olaba none state agent agala kati kutwogezaako ng'ekibiina kati nti naffe tuli banguzi. Tambuza video ene etuuke ku buli Munnayuganda. People power, our power. Sauda Madada okolerani? Sauda Madada okolerani? Ngenda bawe ensonga 3. Sauda Madada tubulire ani gwakolera. Ekisooka ayambala ebyambalo by'abajjeno naye tebamukwata. Lwaki ye tebamukwata? Ekyokubiri atomera abasirikale nakuba abasirikale naye nga tebamukwata. Lwaki bajja ne bakwata abantu abalala yenga Sauda Madada tebamukwata? Njagala tubulire Sauda Madada okolerani? Lekera okujjonkera omuntu atujja mu makomera, lekera okujjonkera mama Kampala. Shamim Malende yeroya waffe twagala otubulire okolerani? Nani avunanyizibwa ku kikazi kino ki Sauda Madada? Nga kyogera bingi nnyo ku kitebe awo. Kikutte ebyobufuzi kyo kyafuuka kibulooka. Akiwaka ssente kwe kigenda nakyo. Kiremedde ku Shamim Malende kimuvuma kyogera bino kyogera biri. Oyo Zahara Luyulika ani yali amulabyeko mu kooti banga wano ne mumaze mu byobufuzi. Eri agenzeko mu kooti ki? Masaka badde akimayo ki? Tagendangako mu kooti wabula yagenze olwa byabufuzi. Lawyer. Kuzunga buzunzi kutwala kugenderayo kukola ntawo kati byo ki Sauda Madada kibudde okiwoza musema lwaki yetute sema yakozwa kiba sema yabiki abadde bavunanyizibwa ku musango babadde wa yabagambye batuukere eki empapula ziboogerako zabadde talina ani abadde n'okuba nazo abadde bavunanyizibwa ku musango tebabaddeewo kituufu omulamuzi amukazizakaziza naye nga mukazi akaza naye nga ali mu kukuba biraka kuba taliiwo. Nolyokulaba kino ki Sauda Madada kiri awo ku kitebe kikola bukozi ddiiru. Lwaki ovaayo n'olaga sayidi n'ovuma omuntu n'osisebula bwoto n'otyoboola buli omu gwe Sauda Madada? Mwawaayo bingi okufuuka bye muli tetuganye naye temukisukusa nnyo.
Sauda Madada lekera okwefulo wo mutawana kituufu mwawayo bingi oyo Luyikase yagamba muto muwali werwaza lwaki ensonga y'obulwadde ogireta mu dakika kusami malende omuntu talwala tuli byuma busirwa n'abakibuno bannange mumwe namwe ebiwagizi bya Zahara Luyika n'ebyo TikTok byempulya biwogana nga bigenda biwogana mumbusibanya lwaki muvuma Zahara Luyika ani yavumye Zahara Luyika ani gwe wawulidde nga amuvuma mwamwemula mwe tebagenda kubawa kaadi ekyo babuulira Shamim Malende akoze ate abantu bamwagala tebagenda kubawa kaadi nabo amagezi mugende mubwa kansala oba bwabalema myaka 5 swi esawa eno abantu gamba nti Shamim Malende yayinisiza baganda bafe okubata babadde bagenda paka naye yaleeta obuzi ekibuzo kiri ebbanga Shamim lyakabaddeyo ng'ali mu ddwali bameka abateeredde nga baganda bafe abali mu kumena zisa babaddeyo nga ne Shamim takola ki tabeerayo mu kooti naye era nga tebakola ki tebateebwa mwavudde mu kooti n'amaanyi mwalimu okugateeka kubavunaana abantu abatalina musango obulamu gatadde ku Shamim mutugambe bugambire munti Shamim yakola ki yabasiba oshigala olwensonga fena tukimanyi nti abaana abali mu makomera tebalina misango bavunaanira kiba bavunaanira bwereere kyokka mwe mugenze mu kooti mukomyewo mulwana nnyo okulaba nga mwonona Shamim Malende magatugamba bunobumunti kati yabalemeseza yakola nga bakola ki bakyabasiriddeyo oshigala bwe mwagala opushinga kandenti wammwe mwogere ebirungi byakoze mulaga abantu ebirungi byakoleze mu kosi ya struggle oshegera nyingi munakoma okwongera okulwana nnyo okwonoona erinnya lya Shamim Malende abantu bagenda kwongera mwagala bwagazi oshegera muteekamu amaanyi mangi mwerabidde n'okwogera ku bantu abavunaana abantu abatalina musango obulamu mwavudde mu kooti mwe mwatuukidde ku Shamim nga mulinga abagamba Shamim ye omulamuzi yeeragidde baddeyo oshegera so mu kifo ky'okumala amaanyi ago mugakozese mubuulire abantu ebirungi byanyu byomubaka mwe mwagala bawe kaadi otegera niyo okwonoona Shamim tekigenda kola lwansonga Shamim byakoze mu struggle bibadde nga birabikira bwebiri otegera kati namwe kiri gye muli okulaga owammwe gwe mwagala kaadi birungi kibyakoze kibyalina Sauda Madada gwagenda okuleetera okuvumya abantu Zahara Luyika abantu ogambe Shamim Malende yalemeseza abasibe okuvaayo ulinga yagalo tugamba Shamim Malende yabadde neera ateze abasirikale abakutte Edi Mutwe n'akireewo ne babatwala kyolina kati kyagalo tugamba tulinga kyagalo okutugamba ti gundi yabalemeseza okuvaayo n'ababakutte wabweru era Shamim Malende yabatezeewo okumanya nga Madada oli mukazi muzibu nnyo mbu njogedde ne Edi Mutwe n'agamba Shamim Malende yatulemeseza omukazi oyo nga Edi Mutwe oyogedde naye wa munjogedde ne Edi Mutwe era nga gamba ngani nga gamba nga looya we nga gamba ngani mukole ebintu bannange ebitabaswaza muli bantu bakulu nnyo ate abantu babawa ekitiibwa omulamuzi ne bwe batadde kale tugambe kale abatadde era babadde bakwatibwa kukusinzira ku betulaba era babadde bakwatibwa kiraba n'ayonka okusinzira ku mbeera ebaddewo era babadde bakwatibwa kyogamba Shamim Malende yagambye gavumenti bagiye bakwata Edi Mutwe n'akireewo babongereyo yabikoze era kibadde mu plani nga olina oluva bagenda bakwata era n'omulamuzi yazaamu naye kimwe tajja kubata obushira kati akaseera sikakweruma nakukonjera bannoobo oponenti bo kubasibako bibi tuna kubawaayiriza kana akaseera kakugattira wamu oba tukwata wale tukwatagana tulabe bannaffe nga bavuddeyo waliyo betulaba abatandise okumansira obubi naye obubi obwo mu buteeke gye bulina okubeera temumansira bubi bwe bibanga mu kaseera ako omukyalo oyo waali by'abaasoma nga yabisomerera mumuleka akola omulimu yensonga lwaki nkyali ku sayidi ya Shamim Malende kubanga akyakola ebyonze byendaba akyakola biruwa nze byendaba nti kituufu omukazi alwanye mukazi yakedde ku makya n'agenda ku kooti e Masaka obwedda boogera nzungu zaabwe ez'abalooya mu ssaawa y'emu baganda baffe Edi Mutwe na akireewo ate ne baddamu ne babawamba ne babaleeta ateekawempe era ne babagulako emisango gye gimu era muntu y'omu ne bavuga emmotoka liitiriiti okwanguwa okutuuka ekawempe basobole okubeerawo ng'abantu abo basomerwa emisango era ne baddamu buto ne bawoza omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri kati temunnaba kuvaayo kutubuulira ba MP bameka bakoze omukazi we mumugamba nnyo nti takoze naye kankubulire teri MP
akoze mu kisanja kya General Museveni taliyo kubanga bino tuze tubibagamba ebbanga deneti General Museveni tasobola kukiriza opposition kukola ye Eva Museveni aba NRM mwe banasaba agenda kubawa ne bo opposition bono gamba oluguudo lwangu dukola tagenda kukuwa lwansonga Eva ayagala tutambulize mwaka akatiba naye omukazi mumutaddeko embeera kati n'okuvayo okugenda okulwanirira baganda baffe musango mbu yeesibye waliwo omuntu omu agambye mbu yeesibye mu misango akole ki gwe mulimu gwe yasomerera munnammwe waaba tasobola kuvaayo nga teyakisoma muleke yakisoma ayimirire n'abasibe sigenda kuva ku saidi ya Shamimu Malende nze nga byakyakola byebyo omukazi akyalwana kulaba nga baganda baffe bafuna obwenkanyi nina omuntu omugwendabye abadde ayagalana kumutomera naye nga kyekikutuusa ku ssoko agala okutomera omukazi olw'okuba akola omulimu gwe bannakampala yes tusobola okukiwulira nga bwe bigenda mu bitambuza nti Shamimu Malende takoze kituufu takoze nga bwe mugenda mu bigamba ne mutuweeyo ababaka bameka abakoze mu ligimu ya General Museveni ng'oli wa opposition mubatubuulire just muveeyo mutugambe nti Shamimu Malende ensonga ABCD lwaki twagala aveeyo yeeno bwabanga mwagala aveeyo olw'okuba ayimiridde n'abana Uganda okulwanira baganda baffe abasibe abali makomera nakyo mukitubuulire ne bw'abanga akyayimiridde kweza ensonga kuva lwe yayingira struggle yaffe ng'ayimiriddewo n'abasibe baffe ngenda kubeera naye era bwe batamuwa ekkaadi bwe banaagiwa omuntu omulala yenna tujja kuyimirira naye naye mu kaseera kano bw'abanga yakyali MP w'e Kampala ate ng'akyayimiriddewo n'abana Uganda nze nkyali ku saidi ye 100%. Kazi yakedde Masaka baganda baffe babo babazemu babawambye ne babagulako emisango emirala simanyi mubali mu parade eyekwasaganya mu byamajje mujijukira parade yali ku kitebe kali baganda baffe je emisango emirala gye babaguddeko mukitegeera ne basaba okweyimirira empapula lupu waffe ne bawaayo empapula ne baganda baffe babakomyawo nga 8 mu kooti y'ekawempe lwa nsonga tewabaddeewo bbaluwa eziva mu bakyeyamaani amma omumonko waffe yinze nkuwadde ebimuli byo ng'okyali omumonko nkuwadde ebimuli byo respect Honorable Shamimu Malende tuyimirire n'abana Uganda abo abanyigirizibwa respect Sauda badada tujeka kanyampya jula todamu kwasamira Shamimu Malende kubanga mulwanyizi wa dembe video eno njikoza chira naye mugitambuze etuke ku Sauda madada todamu kwasamira kanso Shamimu Malende mama Kampala kubanga akoze buli kimu akoze buli ekisoboka tubadde naye Masaka era y'omu awere nembye paka mu kooti njagala kutegeeza baganda baffe bakireo ne edi mutwe bwe baleese ekanyanya mu kooti era y'omu Shamimu Malende ababaddeko Shamimu Malende mama Kampala thank you so much toddamu kwasamira mubaka wa Kampala njagala kutegeeza abantu abasoma mateeka balalamu baveko toddamu basamira kyogamba obunafu bw'abalooya oba obuteeteekateeka bw'abalooya besagala kwogerako mannya gaabwe ye ate gwe tobadde na mu kooti tobaddeemu toddamu twasamira wano bw'oba yagala kwetwala tujja kwetwala Sauda madada temuddamu kukakkanya wano mama Kampala kugambye toddamu kukakkanya mama Kampala bw'oba oli ready come I'm ready kubanga omukyalo ono yatandika okuweza bafuutu soja abalwanyi nga tannabeera mubaka wa palamenti mwetumanyi nti kafuka ekabalwanya wabula naawe mama Kampala nkusaba osigale ng'oyimira ku ludda lw'abantu abanyigirizibwa oba ofunye kkaadi oba tofunye kkaadi wadde yo abaana bannamawulire ab'oku kitebe simanyi kikyabaawo simanyi bino bye mukola byatandika ddi simanyi tubadde mu kooti leero e Masaka Shamimu Malende abaddeyo ne bakansa ab'enjawulo bonna boogedde nga mubatunuzaamu kamera ekisinza okwennyamiza Shamimu Malende watandise okwogera kamera muzigjeeko kiki bannange kyekigenda mu maaso kiki mumaze okukola byonna bye mukola kyokka muvaayo mukola vidiyo mumukuba
nga watakoze bulungi nga bwe yeesibye mu misango bane kyekigenda mu maaso kyekigenda mu maaso sama gwakulira bannamawulire ku kitebe tubuulire kyekigenda mu maaso kuba tetukitegeera embeera gye mweyisaamu ennaku zino mbi nnyo ate olwaleero gye mulaze mu kooti mbi nnyo bino mbyogera siseka byogera ndi serious ate nga ndimu nnyamivu ku mbeera gye mukolamu ebintu byammwe nowadays abantu bonna boogedde bakanso naye wamutuse ku Shami mu Malende kamera zonna ne muziggyako kiki buzibu ki bane muveeyo mutubuulire nti Shami mwanyina kye yakola efe abalidde mu kibiina kyaffe olukwe be balabe baffe ne muvaayo tugamba what's wrong kati tulaba ebintu ebigenda mu maaso kati Sauda Madada amukoledde vidiyo ayogera ebiwanvu n'ebimpi bannaaye bane tubadde tubasaba oba tuli mwogezi wa kibiina waliwo ensonga z'otalina kwogerako naddala ku z'ababaka ba paliamenti bane waliwo ensonga z'otalina kwogera at least woba ozogerako ng'onoonya kaluluko naye tovaayo ffe ffennyini ffe tutta abakulembeze baffe tuli mu kwevuma tulwana simanyi oba Museveni awulira atya ku kisanja kyaffe kino ndowooza anyumirwa ddeyo n'agaba abo bano mbeesobole kifo kyokugamba tutuuze omusajja mu ntebe musajja wuuno kyogera tumuteeke mu ntebe ennene tuli ku gundi akoze bwati twenenya ffekka gundi akoze bwati ebyo byaffe bya mu kisenge naye bwe mba muganye nga kwegamba bannaffe be twandigambye nti abali wali wennyini ku ntabwe ku ntabiro muganye okuva okwogera ku nsonga eno naffe si ffe boogezi b'ekibiina n'ebituluma nga tuli eno empigi ne tugaba bannaaye maanyi gaffe tegaffe tuffe togge maanyi gagenda tuffe togge byonna bye twalwanira bye twayiwawo bye twakolerera bitusaaneko busaanyi kubanga kati tuli mu kwerwana naffe kati mu nkulembeze yatugamba tulina okuba nga nseenene nga ziri mu ccupa naye oveeyo yagala okutumira munno oveeyo yogerere munno eggamba eddene bino ebyobufuzi bigenda kugwa ne ku luno bikyasoboka ne mutunda zi DRF fomu nga bwe mwakola luli tubiwulira timwazitunda ffe tetwaliwo tuwulira nti mwakola bwe muti tetwaliwo tetwamanya nti era n'obukulembeze bwaffe munnaye twandibadde tuli mu ntebe naye mmwe kennyini buli ekyabangawo nga mmwe mukyo kyova olaba musabuka bana muli ku kitebe awo musabuka bana si mmwe musinga okwogera si mmwe bagezi nnyo timwe mwasoma ennyo si mmwe nti mutegeera nnyo si mmwe nti mmwe mulina amagezi amangi buli omu mu Uganda alaba ekyo olaba nefuga ebbi tuva ne tulyogerako enyina obuzibu bumu tena muntu gwe ntyako mpisaamu ggaali nze Kalyango Beeka engo ya Firebase futu soja eyasooka ndabanga obuntu buli kantu kenasaawo okutandika okukola ekigambo ekyo n'okukifoomingawo n'okutandikawo ne buli gye twabona ne tusobola kusoma ne tukola ki kisaanawo nga buli omu ayogera buli omu ayagala okwogera ba futu soja nno nze nja kuva nsaba bakulembeze baffe abatutwala bane abantu abamu beetaaga disciplinary committee bantu abamu bali mu kuheyiminga na kufuna bukulembeze naye bw'owulira ebigambo byasabuka byavaamu ate bigattako bane bw'owulira nga tolina kyosooka kugamba siamu ki bugamba bw'owulira nga tolina kyoyina kwogera kivaamu kalungi bunira sirika ate era obusiamu bwe bwe butugamba nti bw'olaba ensobi gitamwe oba gyogereko oba gijjewo n'omukono gwo okugitama tugitamiddwa ebbanga lyonna tubadde tugitamwa nga tewali atufaako tulinga kati bakyetwala ku kitebe tewali agamba ku bantu okugitamwa bunafu bwa imaani kati tugyogerako ate tujja gyogerako bannaye mususse abaana muli awo ku kitebe mwewadde obuyinza bwe mutayina bwe mba mwagambudde mwesimba ebyo mubyale wammwe gye mwavu nammwe mwogerere eyo naye aboogezi b'oku kitebe mubaggyeko obuyinza bwabwe buli omu muggyeko obuyinza buli omu ayogere banne bwe mwafuna amasimu ne pulezidenti n'abagamba ate tulabise ate temwerabisa ate ffe temutulabisa kati muli mu kwerabisa mmwe mwekka na mwekka bantu b'ekibiina kyange waliwo adeeteemu nga bwe balitandika okwerwanyisa abantu b'ekibiina kyange bo bokka na bokka kati abantu b'ekibiina ekimu muli mu kwerwanyisa ki ekigenda mu maaso sijja kwogera bingi naye omugezi osobola okukakootinga ffe tuli mu kwagala obukulembeze naye ate mu kwagala obukulembeze si emain issue mbw ate njagala obwemupi nedda waliwo ensonga ennene nnyo ffe mu abakulembeze abaliwo bwenna tukimanyi nti baatugamba wadde naffe gye tuli ffe twali tulina labirako bo twali tumanyi nti bwe tukomawo tetulayira twasanga mulayidi naffe ne tulayira ne tubagoberera naffe ensobi zammwe tuziba ku tenti myaka 5 ki kye mukoze okugjako dikiteeta kati emyaka emyagi gino 5 tuli mu kwevuma tulinga abatalina political party etakyalina movement kubanga lulinga osobola ovuma omuntu nosaba omuntu n'omuvuma n'omukola temwemanyi naye kati twemanyi omanyi nti ono Kalyanga ali kaadi 7 firi bweti ne bweti nti oyo ti ono ali bwati ne bwati
abantu mubagambeko abantu bakangavulwe batakangavulwe tugenda langa ne president batandise omuyisaamu olugaayo ebyo byebyange musole bulungi naye waliwo abantu abamu abongera tukakasa nti politics is a dirty game mwagala tukakasa nti politics is a dirty game naye tugenda kusigala nga tubawakanya twagala tujjewo endowooza eyo n'enkola eyo ey'okulaga nti politics is a dirty game ne mubannaffe mwennyini mwemuli abakitulaga nti mu politics okubaawo oba okuwangula oba ki olina kuzannya ddate naye ffe tetujja kuzannya ddate tujja kuzannya reality nze kyemmanyi omutonzi waffe ono aba alaba omuntu ali ku kituufu era ali ku mazima era omutonzi waffe yasalawo so byonna mubikole naye temujja tutamya politics musaaga tugenda sigala nga mwetuli ate era tulwane kubanga kyetulwanirira tekinnaggwa tumala kugusa nsonga twagala kujjako mu 7 oyo mullo Sauda Madada singa ffe tubadde mu government first of all obadde osanakomera ono omukazi akwenda kukomawo oso nsokera kulola akavidiyo nibagamba Sauda Madada ngugwako akutomere mutuka ya Samimu Malende dakika 2 mbo ino omukazi ahikirira mukafungizi. I'm the one asking this question. Sauda Madada muhozi buyakwasira yahamba bahamba edi muto bamtwara mtocha chemba bamtochalinga. Why did you not come out and do the same video which you have done on Samimu Malende? Samimu Malende mumunenya. Samimu Malende ye yasiba abasibe oba baloya unga bwogambye balinga 40 abali mu nuupu lwaki baloya mbalaba mbaloya bambi banji nnyo babadde yeyo muguni abalo mundeke nokundeka nja kubaza nimbitabura abagundi babayireyo bangi mu kooti yadolwa lero nsibire ndi busy habwaki nonenya Sauda gundi habwaki nonenya Samimu Malende ono omukazi Sauda Madada usagamba emizimu ya nuupu yegweri nyako gweyogererako yayina amaanyi singa kibadde kisoboka fenna twandigenze ne batujjamu n'abaana naffe ne tubeera n'amaanyi nga Sauda Madada gabeera nago ng'ayogera kuba Sauda Madada tetulabangako nga bakusibye twalaba video mu 2021 ngo provoking abasirikale ng'oyagala bakuba nga tetuulirangako bakusibye baali bakusibyeko Sauda Madada baali bakusibyeko nga tetuulirangako nga gwe bakusibye everyday ngoyo bamujjamu n'abaana nange basobola jizjamu nesigala nga bwendi bitundu bingi omuntu bye bakusobola omujjamu nasigala nga mulamu oba batujjemu kidini naffe tutandika okwogera emizimu gya nuupu gyogerere kufu nanti mwe babeera bagamba mbu teboboogerako mwe bamaanyi nze kadama nkwogeddeko okitegeera mulekerawo akajanja kakome muleke mmanyiira abantu Samimu Malende si ye yasiba abasibe lwaki tewafaayo n'okola video muhozi n'omugamba gwe muhozi n'okola wali n'otula wali katebe nga bw'otudde n'ogamba gwe muhozi lwaki osibye edi mutwe n'omutokyalinga edi mutwe even he needs mental illness nga bwe mulaba nga bwafaanana bamutokyalinga nnyo n'obwongo bwe bwagendako tocha ye yamusiba nze kyembuuza gwe Sauda Madada gundi ye Samimu Malende ye yasiba abasibe naye lwaki mwagala kwefula nnyo nti lwokuba mwe musimanyi muwaddeyo obulamu bwammwe mwe mubuwaddeyo gwe bakujjamu n'abaana kuba bulijjo gye batubulira nti bakujjamu nange ku makya bakeera ne bagizjamu at least nze nazaalayo-ko kukaana I don't care nange bagizjemu tulabe nawe nga bwe bakujjamu n'abaana nenkera nange bayinza gizjamu n'oli ne bagimujjamu naye that is the excuse tetulabangako nga bakusibye naye ogenda nga weefuula wa kitalo nnyo gwe mizimu gya nuupu gwe gyogererako Wala ndabya ka video nempulira obusungu lwokuba nti oli munene nnyo wenkana enjovu wenkana bwoti president yatugana okugira mwe bantu mwe mututankula walayi mwe mututankula president yagamba tuleke kunene mwe mubitandika life yatandikira Dubai gwe simanyi ne katisiwo life we yatandikira okitegeera tukoye mva wagulunga ngamba natandise nga njoga munyoro naye nentabikamu oluganda mwe mumanyi okitegeera tukoye mva wagulunga ngamba Samimu Malende si ye yasiba abasiba abali mukomera gwe Sauda Madada vayo kolere video muhozi omugambe lwaki yawamba edi mutwe gwoba ogamba lekerawo tuwoleza okitegedde si mwe mizimu gyanu si mwe gwe gyogererako omubaka wa Kampala omukyala avuddeyo ate nga looya w'abasibe ba edi mutwe akirewo kivumbi n'abalala
abadde azze okwogerako eri bannamawulire kuba tukimanyi tulina media coverage mu Uganda NBS zino NTV simanya BBS basinga tebatuwa mawulire tulirayenga ku bannaffe abaganda baffe bavubuka ne bajjako kamera olwomusi bonna lwaki kubanga olutalo lwa kaadi wakati wa Shami Malende ne Luyirika bwabeerawo omuntu yenna alina asasula bajjentomeni bano ne baladies and gentlemen bano bakwata kamera twekwegayiridde tuyambe tetwagala struggle yaffe kuyingiramu na mujingo bannabe twalina abavubuka abalungi ebbanga lyonna ba Rapid twalina ba Sky Soldier twalina ba Semaisima twalina ba Ike Mukulembeze abo bagenda lwaki ekintu kyonna bwe kiyingiramu wano muzeyi bumaali omwana w'omusiraamu bumaali kiba kiyiika ate nze ng'omuntu ayagala revolution oba omuntu ayagala yoga n'abalala bonna bonna abayinza okuba nga balina endowooza ng'eyange abayinza okuba nga balabye ekintu kyendabyo awo mbadde saagala tutuukewo muganda agamba eby'omu nnyumba bibeere bya mu nnyumba nawe batokkaanya na Shami Malende ng'owagira Luyirika totuuka ku extent eyo noba tuyagala Luyirika ng'owagira Malende totuuka ku extent eyo kubanga ezo zonna zonna munyenye zaffe abo bonna bonna bazannyi baffe ate ku bazannyi ababiri abo nsaba bwabeerawo omuzannyi yenna yenna agezaako okuwa essente tiimu emu emuwagira oba emuwa obuwagizi yakamanye ng'akoza n'owebbula n'ekyokubiri tuyambe totuttira mpate totuttira kintu kubanga abavubuka tubaagala nnyo bakola munene nnyo abasinga bw'oba osobodde ng'omusingi oneka ya time okusima omulimu gwakola naye akasente tebatandise okugira kali mu kutta ekintu indirectly nandisabye ba gentlemen ba ladies and gentlemen our fellow comrades please bw'oba otegeera street yakweta mu struggle na buli kimu nkwegayiridde mutte ku bigere peace kanyogereko ku nsonga eno kantu katono nnyo Sauda Madada ne Zahara Luyirika mwaleeta ebintu by'okwawulayawula mu kibiina kyaffe ekya Nuupu gwamanyini Sauda Madada wavaayo n'otandika okugamba Shami Malende mulwadde muyi tasobola kuva ku kitanda tajja sobola protest vote era wagendayo n'omulaba oluvannyuma n'oswala nga Shami Malende akomyewo tukulabye nga muva mu kooti e Masaka ng'oyagala mutomera nga talina kyakukoze kati weekwasa Shami Malende yamiisiza abaana abo beyiro emyezi gye bamazeyo omusanvu nga kale Shami Malende ali ku kitanda kyoga abadde tafolowinga musango ogwo era emyezi omusanvu egyo abaana abo gye bamaze e Masaka nga tebanabana basindika mu high court ye yabamisa beyiro mu kooti ento ekyokubiri gwe Sauda Madada ekikuluma kiri bwe kiti gwe ne mukamaawo Zahara Luyirika mwagala nnyo kamera kati bwe bituuka ebyamateeka okuba nti kuba tewasoma ate ne Zahara Luyirika naye teyabisoma bino ebyamateeka akoma eri mu City Council mu Kasasiro kati bwe bituuka ebyamateeka okutuula wali ku mmeeza esooka Zahara Luyirika alina kutuula eri Shami Malende alina kuba wano ku mwanjo kati kyekibaluma kubanga Zahara Luyirika ayagala nnyo kamera kati bwatuula eri emabega kamera emuyitako era tumulabye ne mu kkooti ng'asindika balooya ayagala asembere wano kumpi asobole okufuna ebifaananyi asobole okubeera ng'alabikirako mu kamera empalana yamwe gye mwateeka ku Shami Malende temugenda kumalako bannaye mpozi nga tetuliiwo ffe Shami Malende tatusasula naye tujja mulwanirira paka lasti okulaba ng'afuna kaadi temutulakira bayoozi ba Kasasiro ffe tusuule bannamateeka tukwate abayoozi ba Kasasiro ababbi b'ebyuma bya Kasasiro ne babitunda e Rwanda babbye emmotoka za City Council bazeeguzizza Shami Malende tetumuyinaako kko neeri abaana bameka bajje mu kkomera bukyanga tumulonda emyaka 5 bukyanga tumulonda yakajja abaana bameka mu kkomera mwakamusasula sente mmeka kankubuulire Sauda Madada gwe ne Zahara Luyirika mubala kintu kyakuyuzaayuzaamu Nuupu oba mukolera Mukuuga oba mukolera Museveni banaye temujja tuyuzaamu kale mulimba temujja tuyuzaamu kati Sauda Madada ekikutta kubanga weesimbye ku kifo Zahara Luyirika wabadde ekya LC5 kubanga we weesimbye naye weerabidde lwajja n'omuswaza mu kamera ng'akugobye mu ofiisi n'ateeka mu baganda be Sauda Madada temujja kumalako olimba kozi togimanyi singa ojjukira nti oli ku kozi Zahara Luyirika yagobesaako Elias Lukwago mu gundi ku bwa meeya
bwaba yali ku muzuuli lwaki yadda kusaidiya NRM nava kusaidiya DP ku kibiina kye yalimu n'ateekako omukono kitegeeza ne wana agenda tulyamu oluko munoonyeza kaadi naye muginoonyeza bubi muve ku Shamim Malende ate mulina kye mujja mukola bw'oba suubira nti nno gulawundi ogiyina mu kusabiriza naye mu kulwana togiyina tolowooza nti gwe mukambwe asembayo naffe gye tuli ate tujja mulwanirira paka ng'afunye kaadi kino tukikubuulira oyo Shamim Malende oyo alla kale temulina kye mujja mukola tujja kufiirawo paka ng'afunye kaadi tetusobola suula looya ffe tukwate owa City Council nga namubbi muli wankwe mubbi tumuwe ekibuga kasasiro yata abantu mu Kiteezi Zahara Luyirika yakolawo ki si wa City Council si sipiika wa City Council yakolawo ki yagendayo mu Kiteezi n'alaba abantu abafiira mu kasasiro nga nakati emirambo gikyali wansi lwaki Kampala City Council emyaka 5 gyamazemu mu ntebe y'owa sipiika ba City Council teyina yadde guleeda esikuula emirambo nga giyiikiddwa kasasiro famire z'abo abantu baziriirira sente tebaziweereza Zahara Luyirika tuli awo ku ddoboozi lye ng'asituse n'agamba nti nze sipiika wa KCC abantu babawa sente lwaki gavumenti tebaliirira sente zaabwe lwaki we baagaana abantu okusimayo emirambo gyabwe gitwalo giziika Zahara Luyirika teyayimirira naye Shamim Malende ayimiridde n'akozesa amateeka bye yasoma n'alwanirira abantu bangi okubajja mu kkomera ye lwaki teyakozesa kifo kye kyawa sipiika n'ayogera ku nsonga eziruma bannakampala temujja kusobola ate tolina kyojja mukola kola ekintu eki noonya ddagala lya luzaalo naye ebisigadde ebyamateeka byamateeka si byakuyola kasasiro yiga n'obuyonjo oyitiridde obukyafu omuntu alandinga akawunti ya pate ya National Unity Platform akyusibwe omuntu yenna nga akimanyi nti yalandinga akawunti za pate leero akyusibwe tamanyi kyakola akyusibwe simanyaani naye yensaba video n'omugisha yalinge etuuke ku president bulungi nzija kuba nsonga zange lwaki nsine kusaba okwo ensonga yange ensooka bavubukamu aba social media abalanyinga akaunti za president ne akaunti za party nga National Unity Platform mwawule ensonga eziri ku individual level n'ensonga eziri ku national level mumpulirize mmwe omanyi mwakayakanye ne temujakirako because I reason beyond abantu bana omuntu analandinga akaunti ya party tamanyi mulimu gwakola tamanyi nakyalandinga kyekitegeeza omusango gwa Bobby Yanga teguli ku individual level omusango gwa Bobby Yanga gwansi yonna kitegeeza nti abantu balina kulabira ku mukutu gwa National Unity Platform mumpulirize olw'okuba obuvubuka obwo waliwo ababusasula tebukkirizibwa kupostinga abantu bavuganya babusasula omusango gwa Bobby Yanga Shamim Malende ye yabadde head council ne council kaisi bw'oba otunuulidde omusango gwonna bwe gubeera mu kooti abantu baba balindwa omulamuzi olumala okukola okusala byasaze balinda submission z'abaana abakulu mu musango abalooya abakulu mumpulirize ngenda batera wana akaunti 3 akaunti zino 3 ezimu za abantu ezimu za pate naye tewaliwo we bateereddeko we bapostingidde Shamim Malende ng'ayogera akola submission ku musango guno mwe twasiriikiridde ebbanga ddene ne muloza tuli basiru tutegeera naye olumu tubajje tukipinga kifaananyi kya pate yaffe mwe bavubuka mmwe bwe muba temumanyi mulimu gwe mukola mugufeeko waliwo bandi abasobola okugukola mumpulirize omuntu yenna abantu abali ebweru abali mu diaspora abaliwa abali mu Germany abali England abaliwa nga bawagira enkyukakyuka mu Uganda bwe bazuukuka ku makya bagenda ku mukutu gwa National Unity Platform nga tebamaze kutakulakula wa TikTok zammwe ye ng'agenda bugenzi n'asaakinga National Unity Platform n'alaba kyemutaddeko omuntu oyo ekyo kyabagoberera mumpe Shamim Malende kya komisioni ne kanso kayizi ku mukolo gwa National Unity Platform ku mukutu ogwo waliwo akavubuka simanyi bwe kafaanana ku maaso naye kakozesa akawunti gye bayita Traffic Media sikamanyi naye tekategeera oli ajja kumbuuza lwaki nabadde nga ngoberera akawunti eyo yabadde mu kooti nga Shamim Malende balooya bali mu kooti akavubuka ako ku akawunti yaako niwe bogezeko noginoonyaako tewaliko Shamim Malende walabikira naye ng'ate mu kubaayo kwako kabadde nga kabuloga ka pati kuba akawunti yaako epostinga activity za pati mumpulirize
wetegereze video eno gye mplayingira waggulu awo bw'oba olaba video eyo kuba manyi kuya kamera kakutte kansukayizinga wa submission nga Cedric Amudi ono vice president nga adinde Cedric Shami mu Malende mumpulirize mwemanje mwagala tegeera bwekabadde katambuza kamera nga kale Shami mu Malende agenda kujjamu ne kakola zoom ne kamujjamu ekyo kyetegereze ddamu wetegereze video eyo yiyo wetegereze weyabadde nga agenda okuyingiriramu ne kazoominga ne kagaziya abo be bantu betugamba nti bebalaninga akaunti za pate mukuno omusango gwa Bobby Yanga ekigambo kya Shami mu Malende kyabadde kikulu nnyo okuwulirwa buli muntu ku nsi kubanga ye yabadde akutya fayiro ezisooka ku musango ogwo so mwe babuloga batasobola kwawula ensonga ziri individual n'ensonga eziri national mukola ki ku pano za pate yaffe era omuntu alaninga omukutu gwa national platform ye bamukyuse twetaaga abantu abayimirirawo nga bali nyuto bamanyi kye bakola bino sibyogera nti mpolereza Shami mu Malende kuba Shami mu Malende bamupositiza abantu wangi submission ze zalabise naye ku nsonga ya pate mpolereza abantu babuvunaanyizibwa waliwo abantu abobuvunaanyizibwa nga bo bazuukuka buzuukusi kukebera ku mukutu gwa national unity platform omusango gwa Bobby Yanga gubadde kumaze emyezi n'emyezi nga tajja mu kooti kitegeeza nti gubadde ku national level omusango gwa Bobby Yanga gwe gwakuliramu okukyusa abasibe bave mu kooti z'amagye bajje mu kooti y'abantu ya high court kitegeeza nti gwabaddeko essira ery'amaanyi naye bw'ogenda ku zino akawunti zetugoberereza abavubuka bano zolaba wano wansi zino nga bw'oziraba tekuliko osobola kusanga submission ya Shami mu Malende kweza akawunti z'abo abaana naye abo abaana boolaba be batambulira ku pulezidenti naye bwe babadde nga abakwata bye basobodde okuteekayo bataddeyo video ya kisawufuga ng'ali nabo wano singa mbuuza oyo singa kubuuza bye bamupositinze atubulire omusango ogwo gutuuseewa era gusuubirwa kubaamu ki asobola kitugamba naye balemeddwa okwawula ensonga ez'obuntu ez'ono yabawaye abawemmere ya leero n'ono ali ku koosi y'eggwanga kakati nammwe mwagala ffenna tutegeerenga mmwe ekyo tekigenda kusoboka era omuntu mushayalinga vidiyo eno etuke ku pulezidenti omuntu alanyiza akawunti ya national unity platform eya national unity platform yakyusibwe zino akawunti baddembe kuba zaabwe ng'abantu however much ffe tubadde tumanyi nti zaffe naye si zaffe ezo zaabwe bazikolako bye baagala naye eya national unity platform yaffe muteereka abantu information entufu gye bateekeddwa okufuna bagifune muleme kubiteekamu feelingi ate ffe bemuliko tulisonyinga okubasinga mu ekyo temukimanyi ffe tulaba ebintu ne tusirika kugamba kulwa pate yaffe tetukatusirike naye kino kisusse Shami mu Malende oba omwagala oba bakugulirira obutamwagala oba bakuwa sente mmeka kkiriza oba gaana ye yabadde head council mu guno omusango naye tomulina nawe bwe mwamupositingiddeko wantu bonna ku international platforms eza pate kakati nga mutugamba nti mwe muli mu struggle nammwe Bobby Yanga munnaffe omusango gwe gulina okubeera ku international demand mulimu bannaffe abawagira enkyukakyuka nga bali bweru bazungu ye nga tamanyi nebe bikutukutu byammwe byemujja muteekako bintu byammwe ye nga jabuzi ku tiktok okwo kubikula national unity platform alabe national unity platform kikyeyogedde ku musango gwa Bobby Yanga bakanso abagubaddemu submission yaabwe eriki temwabataddeko lwaki munanti birimu Shami mu Malende avuganya zaala lulika oba mulyammere kimwe ebivubuka mmwe natululidde akavubuka ka Shafiki Media wallahi sikamanyi naye tekategeera nga buli wekageza okukola Shami mu Malende kazuuminga kamuggyemu ne bwe yabadde ayogera ku nsonga ezo mu kooti tekalina we kamupositingidde niye be bamu ezo akawunti nze nzigoberera wembeera wonna ze zimu ezitambulira ku president day and night wallahi Katonda yalina ensonga lwaki president teyalangirirwa mpaka guwedde mmwe si mwe batuufu abalimu mubeerako ebyo nze mbibagambye mumwaga tufuula basiru ffenna osobola okumpa ensonga lwaki omuntu alanyiga omukutu gwa national unity platform teyatandika submission ya head councils musango gwa Bobby Yanga kuba ensonga ya Bobby Yanga yabadde eri ku international level
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.